Museveni agamba nti kati okumala ebbanga lya myaka 40 eggye lya UPDF libadde mu nkyukakyuka ey'omuggundu era nti kati ligisobozesa bulungi okukuuma eggwanga. And will fail badly for himself or herself. This is because we have been building capacity for the last 40 years, for the last 43 years. Wano wasinzidde n'atendereza amawanga ag'omuliraano agamuyambako okutendeka abamu ku basajja be bwe yali akyali mu nsiko ng'ateekateeka okununula eggwanga. I thank two countries which contributed to this army, Tanzania and Mozambique. Wabula Museveni anenyezza abamu ku bakulembeze b'amawanga g'okusemazenga wa Africa abalemereddwa okutendeka amagye gaabwe bwe batyo ne basalawo okunindiranga okuyambibwako amagye okuva amawanga g'abazungu. These African armies, they just go to European colleges, they teach them shooting and running around. Running is not being army. Ono era anenyezza abakulembeze b'ebitundu ebitali bimu olw'okukalambira ku kusabanga obuyambi okuva eri gavumenti kyagamba nti kiremezza enkulaakulana y'ebitundu mu ggwanga. When you make many demands, we want this, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20 in 1 year, you can't do that. Nga tannayogerako eri abantu ba Arua, Museveni asoose kuwa midaali eri abamu ku basirikale ba UPDF nga bakulembeddwamu omuduumizi waago Aronda Nyakayima, omumyuka we Ivan Koreta, omuduumizi w'eggye ly'oku ttaka Katumba Wamala, ssaabaduumizi wa poliisi Kale Kihura, aduumira eggye erikuuma Pulezidenti Brigadier Muhoozi Kainerugaba wadde nga tabaddeewoko abalala bangi. Omukolo gw'olwaleero gwetabiddwako n'abaduumizi b'amagye okuva amawanga amalala ag'enjawulo. Julius Senkandwa, NTV.